الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والصلاة والسلام عليه وعلى خلفاء الراشدين. أوصي نفسي وإياكم تقوى الله عز وجل كما قال في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تموتن إلا وكنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أحبتي في الله، الموضوع اليوم الشكر. يا أحبتي في الله في بلد وفي العالم، abagala baffe abalungi, abasiraamu, abaami n'abakyala, omulamwa gwaffe ogw'olwaleero tugenda kweyigiriza ku shukuru. Tugenda kutambulira ku shukuru, okwebaza. Baddu ba Allah, tetusobola kubeera nga twebaza Allah okujjako nga tutegedde kiki kye tumwebazaako. Otegedde okutegeera nga gwandaba saawa eno sifaati, ebitendo bye Allah byakussaako kuba ebyo Allah byakuwa ebikwawula ku baddu ba Allah abalala ate bemwenkanya nga mwenna muli bantu, naye nga Allah alina akuwadde sifaati nnyingi, ebitendo nga bingi, nga mulimu riziki, nga mulimu ezzadde, nga mulimu emaali, nga mulimu abaana, nga mulimu obulamu, ebitendo ku biyungo by'obulamu. So tojja kutegeera, tojja kusiima Allah oba kusiima muntu yenna akoledde kirungi okujjako ng'omaze kutegeera kiki ekyo kyakkoledde. Gwe mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero ogenda okutambulira ashukuru, okwebaza. Naye tetusobola kubeera nti twebaza Allah okujjako nga tumaze okutegeera biki ebyo byatuwadde, sifaati ki zaatuwadde ezigenda okubeera nga afuuka masuufu bihi, tube nga tumusiima nabyo nti atuwadde ebitendo bino bwetulina okubisima byebiriwa. Leero waliwo atasobola kutambula, waliwo atasobola doggolola omukono, waliwo ababeera nnyo ku social media, mulimu abantu bemulaba nga baweese bubaaga mwe muli emitima gyabwe nga gya plastic, nga emitima gyabwe gyaggyibwamu emiramu gyafa ne babakolera emikolerere, n'osanga omuntu nga obulamu bwe butambulira mu matigga, naye nga gwe mudu wa Allah oli eyo, olya bulungi, emmere etambula bulungi, tolira mu kapiira, ossa bulungi, omutima gw'omulamu. Bukyanga oba nawe towulyanga nako kizibu kyonna kikutwala wa dokita kubeera nti ozuula buzibu ki bw'olina, oba kubeera nti obaako nekyofunamu shakawa, okwekengera lugamba nti ye nfunyemu obuzibu, omusawo nagamba nti tekitakufeeyi wekengedde ki nti mpulira sissa bulungi, mpulira nziira. Mulimu abantu abatambulira ku byuma, abantu balina obulwadde obw'olukonvu, nga muli asima, nga muli alaje, nti embeera y'obudde bwetuuka nziira, empewo bwenfuuwa tandika okukolakolola, nti oyo yalwala asima, oyo yalwala puresha, oyo yalwala bino. Ebitendo bingi baddu ba Allah singa oba weegendereza n'okozesa akhiru amagezi go bulungi nnyo, ojja kulaba nti osaanye okubeera nti weebaza Allah. Gwe mulamu gwaffe genda kubeera kutambulira kwebaza. Ebintu bingi Allah byatuwa naye nga situbiraba, n'akuwa ebiyungu ebijjudde ku magulu, n'obeerawo ngaotambula bulungi. Wali abali batambulira mu bugaali nabo nga bandyagadde. Baddu ba Allah kirungi nnyo okwebaza. Singa tubeera nga tetwebaziza Allah, kitegeeza nti tetujja kutegeera bukulu bwe nangeri gye yatuwundamu okutwawula ku bannaffe. Olwo omuntu gwesanga nga ebiyungo byonna abirina naye nga tayogera, nga kasiru, nga tawulira, nga Allah teyamuwa kitendo kyakulya, sole kyakwogera, nekitendo kyakulaba nga talaba, nga muzibe. N'omusangawo ng'atudde n'omubuuza ng'omanyi akulaba nga takulaba, n'omusangawo ng'atudde naye nga bambi akutuka omugongo. Allah teyakkiriza. Naye singa tutegeera amaanyi ga Allah, netutegeera n'ebyo byatuwadde okutwawula ku bitonde binnaffe ebirala, tusaanye tubeere nti tumwebaza. Bwe tunaawo tetwebaziza Allah, tetujja kutegeera amaanyi ge, era netajja kubeera nti abaako byatwongera kubanga tetusiimye olwedde ebyo byatuwadde. Ebitendo bingi nnyo byetusobola okumutenda naye okumwebaza ebyo byatuwadde. Waliwo omuntu afuna baldness, ekiwalaata. Fe nawangalyako mu nsi emu ez'Abawarabu ezo, nga nsanga abantu bensinga obukulu myaka 24, myaka 22, abavubuka nga bakutusa ebiwalaata era nga bambuuza nnyo enviiri zo zikuuma otya. Osobola okulaba nti kantu katono nnyo okubeera bald, omuntu okubanga omuto mweru nga gwa kiwalaata, naye nga tiwaliwo gwe kiruma, takyasanirira, ayambala topi, akimwambaza entalabuusa, enviiri zaggwako ku mutwe. Ekyo kitendo kikulu nnyo ya Rabbi, baddu ba Allah, naddala mwe bannyabo abali andaba mwannyinaze
tendanga nnyo Allah engeri gyakuwundamu n'akwawula ku banna abalala nowesanga nga wakula bulungi nowesanga nga olina skin complexion nga kala y'olususu nnungi nowesanga nga ng'oyogera bulungi ng'otambula bulungi ng'abantu bakwenyumirizaamu tokozesa bitendo Allah byakuwadde ate kumujemera mu ngeri y'okukola amalala kiba kabonero ka mpisa mbi era omuntu omukweyisa obimubeeramu embeera ey'amalala omuntu amalala gasobola okujja olw'endabika ye n'agamba nti bandaba ndi mulungi abasajja banjayanira noweyambisa sifa Allah ekitendo kyeyakuwa ekyokubeera kuleka obulungi oba oli muwanvu oba oli mumpi oba oli munene oba oli mweru oba oli muddugavu kyonna engeri Allah gyaba yakukolamu nekulabisa bulungi egyabalala n'ogyeyambisa ate okumujemera muddu wa Allah oba okoze ezambi eddene nnyo nti ekitendo kiri kyolina okwebaza Allah nti ya rabbi ashkuraka fi haza sifa nkwebaza ku lw'ekitondo kino ashkuraka alhaza ni'ima nkwebaza ku lw'ekyengera kino kiwampa ate nobeera ng'okyeyambisa okubeera nti okikozesa mu kujemera Allah nowesanga nga obulungi bwo obw'amaanyi obulungi bwo obweru bwo obuwanvu bwo obutono bwo figayo endabikayo enjogerayo entunulayo ng'ekutute mu mabaala endabikayo nnungi nga gwekutute ku maloogi gyokolera lwaki nti nsa nti banjayanira nosanga obufumbo bufa lwensonga baba bakuyayanira nosanga ng'emirimu gyokola gifa emisomo gifa abakadde boto kyabawulira abantu bawulira bonna bwebajemedde kulw'engeri Allah gyeyakuwundamu ekwawule ku balala ate gwe n'ogyeyambisa okubeera nti omujemera kiki tugenderedde mu kino alimawdhul yawm nakyogeddeko dda nti omulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero oba ogw'essomo lyaffe lyolwaleero kwebaza muddu wa Allah mwannyinaza ndaba naawe muganda wange omusiraamu tuula wetunuulira ebyo Allah byakuwadde ebikwawula ku balala omwebaze Allah asobole okuwa baraka omukisa ku kyengero ekyo kyeyakuwa agambe nti omuddu wange ansiimye olw'okubeera nti namuwa kino Allah akikuweemu omukisa naye mulolabira nga tuweebaziza Allah ku ekyo kyakuwadde wabula n'okyeyambisa okubeera nti ate obeera mujeemu gy'ali Allah agenda kubeera nti akubuza ate akubonerezeeyo kyovola ntusanga abawala balungi bali mu mabaala abawala balungi bali mu mahoteri abawala abalungi bali mu maloogi abawala abalungi batembeeyi abavubuka abategeerekeka bali baliko bulungi nga bali mu kalyoki nga bali mu bikolwa ebitasaanidde ddala ku lw'ensonga nti yeeyambisa ekitendo Allah kyeyamuwa obubi kutya okubeera nti amwebaza n'okumusaba kimuweemu obulungi baddu ba Allah bampuliriza Allah atuwa ebitendo bingi byatussaako ebimu nga birabika ebirala nga tebirabika naddala ng'ekitendo ky'obulamu musobola okubeerawo nga mulinga 100 mulinga 100 mulinga 100 naye nga obulamu bwammwe tebwenkanankana nga mwena bwe mufuluma mutambula kyekimu ebiyungo byonna bijjudde naye nga amaanyi oba obutofaali bwammwe obuli mu musaayi nga tebwenkanya maanyi ono alwala mangu ono akosebwa empewo ono akosebwa ebbugumo ono akosebwa enfuufu ono akosebwa embeera y'obudde njagala mbawo ekyokulabirako twatambula lumu nali nsoma mu nsi emu y'Abawarabu newajja eggwanga limu ly'Abasomaali naye nga buli tugenda ku swala buli luvannyuma lwa zuhuli tusaalira afudde oluvannyuma lwa asiri tusaalira omusomaali afudde baleeta basatu baleeta bana nembuuza kyekitta abantu abo nti mpewo yebatta naye nga busomaali baddugavu bannaffe nabo bakulanga ffe n'amawanga genisi yaki endala ezaalimu naye ngaolaba nti ffe abannayuganda ti Allah yali yatusaasira nti omugitama gwe nasangayo ne gwe nagenderamu gwe nnyini ekibira kye nagenderamu twakosebwa kubeera nti tuuka ku stage okuba nti baleeta nti solatul janaiza baada sola nti omumaliza eswala tugenda kusaalira omuntu ono nga munnayuganda munnaffe Allah tusaasira ekintu kitabaamu ekitendo eky'obulamu nti ffe twali baani okuba nti twayawuka nnyo ku bali be twasaaliranga ne mumala zuhuli ne musaalira abantu basatu ne mumala asiri ne musaalira abantu babiri baada juma ne baleeta ekibinja kiki ekibatta nti bafudde olw'embeera y'obudde nti empewo ebayingidde obunyogo bubakosezza so baddu ba Allah weebazenga nnyo Allah ekitendo kyonna kyeyakuwa oba ekyengera kyeyakuwa kisobola okuba ekyobulamu nga gutokosebwa ndwadde kisobola okuba ekyamagezi nga omuntu ogukola bulungi waliwo omuntu gujja okusanga omutunuuli akusobere ngaomusanga ayogera buli akikola mulamu bulungi naye nga amagezi ge tegajjudde nga mukendeevu wa bongo obwongo tebukola bulungi era nga singa amagezi baba gagula ngaoyo omuntu alina kubeera nga kudduka agenze gula magezi nga buli kasete kakwata alina genda gula magezi baddu ba Allah kigambo kwebaza kikulu nnyo nti Allah yatukola nga tetwenkanankana buli muntu alina kyeyamusukulumya ku munne kisobola okuva mu ndabika kisobola okuba nga tekirabika kisobola okuba nga kiri mu maali ng'ebyenfuna kisobola okuba nga kiri mu bulamu nosanga omuntu nga yitalwala nosanga omuntu nga yitakosebwa gwolwala lusaa gwalwadde pressure gwalwadde ensigo gwalwadde kimu njagala mbayo kristo emu